Sanga wana bagambye nti ensonga zo zikyeyongera okuba nga zigenda mu maaso nti tuba twakamala kino ate ne wagwawo ekirala tuba tuva mu kino ate ne wagwawo ekirala. Munnange tubadde tuli awo tuli ku nsonga za mwana muwala Fiona Nyamutoro n'omukwano gwabwe gw'ekimemete gwe balina ne mwana mulenzi Ed Kenzo nga lwaki abaana tebaluleeta. Bingi nnyo ebizuuliddwa olunaku olwaleero era munnange ojja kwewonya ojja kutya. Mbaniriza mwena abalina ffe akadde nga kano katusuubire nti buli kimu kitambula bulungi ate nga nammwe gye muli mulungi. Babale kubanga weekomidde ku KIIKA wetuli nnyo butereevu okuba nga tugakutuusako amawulire ag'enjawulo. Munnange tubadde tukyali awo tukyali mu bino nga zireeta mwana muwala Fiona Nyamutoro nga yeesaze bulungi ekyambalo eky'abakuumaddembe oba bayita aba security. Awo nno omugambo ne polooka abantu ne batandika okuba nga babisala oyo Fiona Nyamutoro era mbu bulijjo banoonya engeri gye basuula Ed Kenzo naye nga tebalina we bamufunira mbu kwe kusalawo we bategeera nti Nyamutoro amutegeera bulungi era amumanyi bulungi bazze ebivulu byabwe babikola bulungi nti ne bamanya nti Nyamutoro asobola obbamufunira mbu kwe kutwala Nyamutoro ne bamutraininga mbu n'afuuka owa SFC era kati mbu missioni ya kubanga Nyamutoro amaliriza Ed Kenzo. Naye bannammwe mulina ebigambo, bannammwe musala ebigambo, bannammwe mupolooka omugambo mbu era mbu ebyo bwe mugamba mbu Ed Kenzo bali mu love ne Nyamutoro mbu Nyamutoro yali ku missioni era missioni eyo y'okulabika nti amalawo Ed Kenzo oba amumaliriza mbu ng'amusaanya. Naye bannammwe kikyo. Naye nga nze naawe tukimanyi bulungi nti ebyambalo ebyo yali alimu ebyo bye bagamba mbu bya SFC. Tumanyi bulungi nti abanakibiina kya NRM obudde obusinga bwe bagenda ekyankwanzi mu retreat baba bambadde ebyambalo ebyo era nga tukimanyi bulungi nti omwana muwala ono Fiona Nyamutoro abadde nnyo muna NRM kakongolero way back nga kyali ne mu ssomero nga awagira nnyo NRM. So jjukira nti n'okwesimbawo yesimbawo ku tikiti ya NRM era n'awangula akalulu ke. So ekyo kitegeeza nti yagenda eyo gye yagenda eyo okwambala ekyambalo ekyo bayinza okuba baali ku retreat naye abaana basaze omugambo wallahi abaana basaze omugambo n'ogamba bannange kikyo lwaki temuleka Ed Kenzo ne Nyamutoro ne batambuza obulamu bwabwe, lwaki temuva ku baana bano ne beeraga omukwano nga we tuwulira nti balina omukwano gw'ekimemete mbu gwe gutambula gwe gubasuza nga bakukonadde. Temubaleka abaana beeyagale, let people be. Fulufiga yabagamba nti let people be. Muleke abaana bano banyumirwe omukwano gwabwe okusinga omugambo ogupolooka. Abaana basaze ekigambo ku baana ababiri bano. Naye gye binaggwira ffe we tuli nnyo butereevu nkugamba kimu nti mukwano weeyongera okuba nga ogoberera ng'ofolowinga amawulire go tugalina mangi nnyo. Naye kyewuunyisa nti omwana muwala ono ye si omuntu amala gavaamu ebigambo eby'ensimaatu. Era nalaba Ed Kenzo gy'ovuddeko ng'ali e Rwanda nga bamubuuza ku mukwano gwabwe ne mwana muwala Fiona yasekawo busesi n'agamba nti kirungi ng'oli amugamba nti twalabye girlfriend wo bamulinyisiza eddala ne bamuwa ekya minisita n'asekawo busesi n'agamba nti kirungi tewali buzibu. Naye mwana muwala Diana Nyamutoro Fiona rather si omuntu amala tafubutukamu bigambo by'ensimaatu yeekuumira ebigambo bye ng'omuntu era ng'omuntu yenna yasoma atejjukira kati public figure alina okuba nga controllinga ebigambo bye ne byayogera nabaani abamubuziza baani abamukozeeko interview. Naye nga kyo bwe kityo munnange wekitambula wekigenda mu maaso nga tuvuddeko eyo omwana muwala REMA Namakula oluvannyuma lw'omwogerera ebigambo nti ate akirabe yasulawo Ed Kenzo n'amwogerera ebigambo ng'alowooza Ed Kenzo talifuna omuntu, ng'alowooza Ed Kenzo talimalako, ng'alowooza Ed Kenzo nti kati baamukubyeko ekibaati nti omwana yafunye omwana nti ye mulungi yamanyi okuseka ye yasoma yalina ebitabo buli kimu
HAMZA naye n'agamba nti Musaaga kusoma kyokka nange REMA addeyo ku ssomero asome. HAMZA yagambye nti mwe Musaaga oba mulowooza nti okusoma kwaggwayo nti mujjukire tulina adult continuing education nti ate jjukira wano eno mu ggwanga Uganda nti omuntu yenna alina right eddayo ku ssomero esome so long as olina resources ezikutuwala. HAMZA n'agamba nti REMA ddayo ku ssomero some. Naye ate mujjukireko kokka emabega awo nzijjukira oba yali graduation ya HAMZA era nga by then baali bakeefuna awo ng'ekintu bakakifuula official nga tebikyali mu kwekukuta Dr. HAMZA nga graduatinga era REMA yaliyo ku graduation eyo n'ajja attendinga. HAMZA n'amugamba nti naawe njagala oddeyo ku ssomero osome nti nja kuteekamu omuthimbi oddeyo ku ssomero osome. Naye tetumanyi kiki ekyaliwo mu makati awo ebbanga eryo lyonna ne tulindirira addayo ddi naye gye byagwira nga tazzeeyo ne twebuuza ki ekibaddewo. Naye essaawa eno ge tuwulirago mu nkuubo mbu naye yasazeewo REMA addeyo ku ssomero asome naye abeere housewife abeere celebrity musician omukukutivu ng'alina ne degree abeere maama ng'alina ne degree nga yagitadde waliwe po nti ayagala kubeera ebyo byonna nga buli kimu yamaze dde okikola nga naye maama omutiikirwe nti ng'alina degree naamwe mukubeko ne mu mawulire ng'ayambadde bulungi degree ye. Awo nno omugambo guyinza okutereerako oba okusalikako omusale anti abantu basaze nnyo omugambo. Ebigambo biyinza okukendeerako atwalabye omukyala Bebe yazzeeyo ku ssomero, Zuwena yazzeeyo ku ssomero okusoma. Bebe yagambye nti mwana we namufuna ng'akyali nze natataaganya emisomo gye ke kaseera addeyo naye ayongereko buli kimu tuyina why not addeyo ayongere ku misomo gye naye tube nga obulamu tobutambuza naye bugende mu maaso. Munnange nga tuvuddeko eyo tukomyeyo ku nsonga z'omusajja mukulu SB4 ne muzibe birungi Ivan. Ensonga zino munnange zitulemeredde naye nga kusinziira ku mawulire ameekusifu okuva mu nsonda ez'enjawulo kiraga nti musajja mukulu ono Ivan birungi tabangako muzibe nti omusajja mufere mufu muvundu era kati obutambi butandise okuba nga buvaayo abantu obubaali baasirikira nga baabukweka afeze media houses eziwerako afeze churches afezaani abantu kitoomu kwegamba nti gwe gubadde omulimu gwe nga gwakola oluvaayo ku marediyo mbu n'agende omwo mu Kampala ng'atambula n'akaana nga kamukwatirako omuggo bw'agenda bw'asabiriza naye okusinziira ku butambi obuvuddeyo omusajja ono waba ayogera ebigambo bye tebikwatagana ensonga eyamuviirako kubanga aziba amaaso tezikwatagana era w'otunula ku butambi buno obw'enjawulo buli katambi kalina nsonga ndala. Obutambi obumu bugamba amaaso baagazibira mu kkomera waliwo eyamukuba empiso n'emuzibya amaaso. Obutambi bumu bugamba mbu yalwala kirwadde ne kimuzibya amaaso. Awamu yagendanga n'omukyala gwe yayitanga omukyala we nga basaba obuyambi ate awamu n'agamba nti mukyala we ye yagenda okuva mu kkomera ab'ettaka nga babagobaganya nga bamaze okubagobaganya babakutte bamututte mu kkomera nti yasanga famire ye yagotaana era gy'atamanyi gy'eri era nti abazirakisa be bamuyambako kubanga omwana gwe yasanga oyo gw'atambula naye nga be baali bamulina naye mbu bwe yakomawo omwana we ne bamuwa. Omwami ono esitole ze mpanvu era tezikwatagana. W'oyingira mu nnyumba ebintu ebyabaddemu very expensive things mwe muli entebe flat screen hoofers byonna ne bamubuuza ebintu bino gwatalaba ate ekijja kitya okubanga obirina n'akabatema nti waliwo omukyala abeera mitala w'amayanja mbu ate ayagala nti boogere ku linnya lye mbu ye yamukubira essimu n'amugamba n'amulagirira n'ekifo genda mu kifo w'ekiti n'ekiti ebintu by'onaakwatako byonna by'onaasiima nja bikusasulira ne bamubuuza gwe omuzibe atalaba ate ebintu wabiraba otya olyoka obisiime oli omusajja emboozi ye mpanvu era nga tetegerekeka ennyumba yagwadda mwali
era mwayogerera mwakolera ebyo byonna naye nga mujjukireko era nabagambye nti yali alemeddeko luli ng'asaba obuyambi ng'akakasa nti waliwo ennyumba gye batunda gy'ayagala bamugulire. Oyo ye mwami oyo muzibu naye nga ndowooza gye bituuse kwegamba kulaba nti obujulizi butandise okuba nga buvaayo buli nsonda ez'enjawulo. Omwami ono ennaku 40 gandibanga gatandise okuba nga gamutuukira ku ntandika y'enkomerero yaagwo kubanga ndabira ddala ng'ebintu biranze era nga byandimubeera akayinja mu ngatto eyo gye tulaga. Naye nno alina obuvumu ne bw'aba ayogera olaba era nga ddala alina kye yeesiga oba olyawo alina omuntu amuli emabega gwe yeesigamyeko gw'amanyi nti ono yagenda okuba nga kuba baakapu ye ku bintu bino ng'olwedde nga bimaze okusoba. Naye nga byonna ebiwe bityo munange we bitambula era nga tujja kweyongera kuba nga tubikutuusaako nga tuvuddeko eyo tugendeko mu Mayanja family. Omwana mulenzi Palaaso yeeyongedde okuba nga yeewunyisa eggwanga mu masekkati g'okuba nga tukungubagira muganda we eyatuvudde ku maaso. Mu masekkati abantu nga beeyongedde okuba nga bayongobera olw'omukulu HAMZA eyatuvudde ku maaso ate Palaaso yeeyongedde okuba nga atwewunyisa. Olunaku luli lwennyini nga yakafa yeepositinga ng'ali ne Davido. Abantu ne bagamba omwana mulenzi abadde ki ku ssaawa ng'eno nga bali mu kiyongobero mukulu we afudde ate lwaki apositinga bino. Abantu ne bagamba katukiima amazzi tetugenda wala tomanya. Twabadde tukyali awo nga banne bali mu kuba eri nga basabira omwoyo gw'omugenzi bali mu awali Catholic Church ate n'atukubako Fiki Gaza teyekomyawo n'akapushoninga n'ateekako akagambo let people be. Bannange big up Gaza. Abantu ne bagamba bannange Palaaso waliwo eyahakinze peegi ye ate ntwebuuza waba bahakinze peegi ate baba bapositinga nannyini peegi. Bagamba nti singa babadde bapositinzeeko bintu birala twandibadde oba oliawo tugamba nti oba peegi ye waliwo eyagihakinze naye ne beebuuza katugambe oba oliawo nti yali na maybe obutakanya ne muganda we yandibadde oba akirika nti yandibadde akisirikira n'atapositingako yadde ne tulowooza nti oba anyoleddwa nnyo kyekivuddeko n'aba nga tapositinze muganda we nti naate bino ebigenda mu maaso ebyapositinga nti kikyo abalaka ki. Era nga wommanyi munnange ab'emitimbagano tebalemwa kubanga bamusuulirayo ekigambo era tebalemereddwa ne baba nga bagumusuulirayo ne bamuwalampa ne wawalabula eri ne bamugamba nti tewandibadde ggwe ku muganda wo ng'afudde. Ffe abatamulinaako oluganda tuli eno tunyoleddwa, ffe abatamuliko oluganda tuli wano tuweebuuza era tubasaasirako ate gwe nannyini bulazo gwe akola ebintu weebiti bamuwalampye nno bamwogeredde nno bamuwalabula naye nga bwomanyi bo nga baserebu tebasuwala oba naye alina ensonga ze lwaki akola ebintu weebiti. Naye bambi nalabye muzeeyi maama omukyala Proscovia Mayanja ye gulo yavuddeyo okuba ng'ayogera ku mugenzi yagambye nti omwana we afiiridde mu bulumi obw'ekitalo nti era mu bulamu bw'ensi eno abadde talabangako muntu ng'alina obulumi nga mutabani we bwe yabadde nabwo. Maama Pros agamba nti yafukamira wansi ku buliri awo wa mutabani we n'asaba Mukama Katonda n'amugamba nti taata omwana wange waba tagenda kuwona wakiri mutwale kubanga obulumi alina bungi nnyo obulumi alina bungi ndabira ddala nga sisobola kukibeera ng'amulaba ng'ali mu bulumi bwe buti. Bw'aba agenda ttereera nsaba omuwonye naye bw'aba nga tagenda ttereera wakiri mutwale mmanyi nti mwana wange avudde mu bulamu bw'ensi eno tutuule tutereere ave mu bulumi tukubanga obulumi abadde alina obulumi obw'ekitalo. Munange teri muzadde yenna eyandyetaaze okuba nga alaba mwana we ng'abonaabona omwana we nga ali mu bulumi obw'ekitalo era muzadde yenna kimukuba wala nnyo. Temumunenya bambi okuba ng'agamba nti yasabye essaala bw'etyo naye yabadde asaba nti oba oliawo omwana we awummule
ave mu bulumi obw'ekitalo. Yes, mbagamba kimu nti tubaniriza mwena mukutu guli gumu gwekka NCK TV gwali yatana subscribinga ke kasiro kubanga subscribinga. Yes, ringing that notification bell nabagamba nti ringing that notification bell kuba kunyiga kade wenyiga kade kano kakuyambako okubanga munange wetuteekayo amawulire bunambiro kakutegeeza nti waliwo amawulire agaliyo nodduka bunambiro ne weerabirako ku mawulire ago okusinga ate okubanga ofiirwa n'olaba genda okukyusa nga amawulire gawedde dda oba nga breaking news zakulese ate ng'olina okuba nga olaba amawulire oba wegefunira nga gakyayokya omanye biki ebitrending nga waneno mu ggwanga Uganda. Baganda baffe abali mu kisibo tubaagala nnyo era tubagalira ddala tubasabirako nti Mukama Katonda abagumye yeyongera okubanga ate abatemera mu makubo abanyweze ennaku ezisigaddeyo nazo musobole okuba nga muzimalako bulungi ate gwe oliyeyo ng'olina ke watodde munange okuba nga osisiibulula abasiiba munange tugamba nti kyokola kyamaanyi nnyo era tusaba nti Mukama Katonda akuteeremu obwangu akwongere mu bungi yes akuwe by'osinga okuba nga weetaaga mu bungi nnyo byonna by'osiibiridde ebbanga lyonna osobola okuba nga olifuna. So weegatya amawulire aga trending nga waneno mu ggwanga Uganda go gabeera mangi nnyo ddala era nga nywereze ku mukoto tujja kuba nga tukoma n'amalala mangi nnyo temuvaawo.